Kale mwena bali ku mukuto gwa Daily Still Hope tubagala nnyo namwe bali ku Daily Still Hope to Age Media Tish TV Testimony TV bali kubanga ate mutugoberera. Kale twalabye omukulembeze w'eggwanga lya US naye katusoke tusabe Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukwebaza olw'akaseera kano, tukwebaza kubanga okola binene amazima olinayo akasanvuko adde abasinga bonna bavunamidde Baal naye ate olinayo akasanvuko. Mukama tusabira abo bonna abakyasigadde nga bayimiridde okubanywereza ddala basobole okuba nga ate bakola okwagala kwo mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kale twalaba omukulembeze wa US nagagga Donald Trump ng'alayira mu byafaayo okufuukira ddala omukulembeze owa 47 mu ggwanga erya Amerika. Naye ffe kye twagadde okubanga ate tujjayo kwe kubanga waliwo ebigambo byayogedde, ebigambo ebyo byabadde birungi nnyo naddala gwe eri omulokole. Byabadde birungi nnyo. Abantu abaga abazungu basinga okuwagira ebisiyaga biki naye ate waliwo muntu abazungu abatabyagalira ddala. Si nti buli omu. Abaganda balina olugero abagamba nti ekikere ekiba kimu wekigwa mu mazzi kivumaganya ki ebikere byonna. Kakati Donald Trump alina ebigambo byayogedde, ebigambo ebyo nabyagadde era ddala okuviira ddala mu kalulu. Nze nakola vidiyo ku Tish TV nengamba abantu ndi banaaye Kamala ne Trump atisi katulonde Trump wadde si ye mutuukirivu ennyo naye ate at least kubanga ayinamu akasigo akatonotono wadde naye alimu obusosoze. Omanyi omuntu tabulako kamogo, tayagalira ddala ba migrants abagwira mu US era agaye bonna agenda bagoba abagwira abawerera ddala emiliyoni n'emiliyoni z'abantu abagenda kubanga bagobwa. Naye ate waliwo point gye yakoze nga nungi eri omubiri gwa Kristo. Kasoke nkuwe nagagga ono bifeekera Donald Trump ng'ayiko byayogera wanaamaliriza mwabalya Feezings ye mbatemeretemere. This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Kale ezo engalo z'owulidde z'abannansi. Trump agamba n'okutandikira ddala wiiki eno egenda kubeera poliisi ya Amerika, si poliisi nti Amerika egenda kutambulawo eti nti mugenda kubeeramu agenda 2 oba ebikula by'abantu bya mirundi 2, mukazi na musajja. Teri mbu ate others kubanga olaba ku mikutu gino waliwo obojjuza bakugamba noba ku agenda female, male or others. Others be baluwa be babasiyazi transgenders abalala n'abalala. Naye nga from start okuva mu lubereberye Katonda yatonda mukazi naki na musajja, teyatondako mukazi musajja oba musajja mukazi. Kati Trump agambye bano simanyi ndi musajja naye nafuuka mukazi, ndi mukazi nafuuka musajja. Abo teri kuddamu kubaako kye boogera mu ggwanga erya US. Tabagalira ddala. Sajja tayagalira ddala baki? Tayagalira ddala basiyazi. Kuddamu kugamba ate ffe. Manyi bali tumutuwooza mbu amawanga ge gasinga wagira ebisiyaga. Yes, gabiwagira. Mulimu ababiwagira. Naye ate mulimu n'abantu abatabyagalirako ddala. Kati mu bantu abatagala kigambo bisiyaga n'ekigambo abortion ye Donald Trump. Batulabira ddala nti mu kisanja kye ekyasooka
facilities zonna Obama zali ataddewo abantu nga bajjamu embuto nga we baagala yafuka president byonna yakola ki byonna yabijjawo kale ono Biden yabadde akola ebya mukwano gwani Obama okuzzaawo ezo policies endala so era yakola mu campaign Obama gunde Trump yakyogera nnyo n'agamba yinze ebintu bibiri byengendo tayakesera ekisooka kufuula America naggwano kugoba buli mugwira mu ggwanga eri America atalina biwandiiko bimukkiriza kubeeramu ekyokubiri okugyamu embuto nedda nga tabiwagirira ddala kubanga bano bakamala baali bagala isateeka nti wonna wooyagalira osobola ogera n'ojjamu olubuto n'agamba no kati agambe nti okusanga nga weeyita simanyi others toli mukazi toli musajja wabula oli awo oli mukazi musajja afuuka mukazi agambe ekyo mu ggwanga erya US nga ye president gino emyaka 4 kikafuuwe takikkiriza so zengalo ezo z'owulidde nga bamukubira bamukubira bantu tebabyagalira ddala Mwanisitani agenda natusibaasibako ebibeera bye Trump nga ye ayina ebizibu byonga ye kuba ye musosoze musajja musosoze mulungi naye ate ebirala kaleko okitegeera kaleko naye ono Kamala gwe mwali mwagala ye yali agambye kujjamu embuto divorce biki ebyo byo bigenda fuuka nga wooyagalira okola ki ng'okikolera kifuuke ligo wadde saa zino biri ligo so twebaza Mukama ayinza okuba nga alikolera mu Trump era ambasaba twongere omusabira kuba sitaani tatudde asobyogerawo atyo sitaani n'amuyita eri n'amusabula n'ali ebigambo bye tubana byabufuzi bo bwe batyo okulya ebigambo bye tekitwala ddakiika naye twongere okusabira Trump ngaffe abakkiriza ba Mukama waffe Yesu Kristo kubanga ye omusajja ku kizigo bagaba batya Abaganda kunsolo ekizigo kwekiri oba ekizigo kwekiri kunsolo ekizigo kwekiri tulaba at least byali kwogera biragalagako essuubi ate tulina okwongera omusabira Mukama mukozese kubanga president wa US kasita ayogera aba ayogedde si president wa wali gy'omanyi bali abasajja kasita ayogera era nabasiyazi ndoza statement eyo yabakanze nnyo kuba balowooza nti abapresident abasinga bonna mu mawanga gannaggwedda babawagira bagenda bawe beetu bakole buli kimu kye bakola kye baagala naye ate abantu babadde shocked by the way teyabadde asuubira statement eyo okuva mu Donald Trump naye Donald Trump musajja muzadde alina abaana 5 okitegeera bawala 2 n'abalenzi bameka 3 alina omukyala kati era badde simusuubira kuvaayo kubanga awagira bano abasiruwala abaana abo basitaani beyakola ki beyakyamya sajja amanyi kiki ekitegeeza okuba taata okuba maama okuba ne famire yezi nga yali musiyazi naye yalikoze eki naye ayina family so akimanyi kyekitegeeza twebaza Mukama nti eyo statement nga Donald Trump tasobola gikola nga ye waabanga Katonda tamukutteeko manyi Katonda akozesa buli omu wadde si muloko wadde si mukkiriza Katonda asobola okukozesa buli kintu kyonna okutuusa obubaka ku bantu bayagala babakole ki bubatuukeko so ekyo kintu tukisabire tukinyweze US kasita neeyimirira neerwanyisaako abasiya at least gino emyaka 4 tomanya Mukama emyaka emirala egiddako asobola eta omulala kuba Donald Trump takyasobola kuddamu akwesimbawo mu ggwanga erya US bisanja 2 todda yakomawo kubanga kiri kyali kisanja kimu nabeerawo omuvuyo Biden nti yamubba naye babisanja bimeka 2 kati tusabe Mukama nti ne Trump ne waba avuddewo amuyitiremu aleeta omuntu ate agenda osigala nga atwala poliisi zino ki mu maaso ffe twakuwa abasiyazi singa ensi eno yali nsiyazi singa tetwazaalibwa singa bazadde baffe baali basiyazi tetwalizaaliddwa okitegeera singa Katonda yamanya nti okusiyaga kulungi amazima teyalikoze musajja na mukazi
n'abagamba mugere muzaale mwale. Naye kyekyo kyeyalaba nti omusajja alina kwebaka na mukazi, n'omukazi alina kwebaka naki n'omusajja, opposite sex, si same sex. So twebaza amwe mwenna abasabira Trump n'awangula, era neggwanga erya US tulyebaza okuba nga ate eryawa Donald Trump akalulu. Ebigera mu maaso eby'omuliro bingi ebyogerwa, naate tubasabire basobole okuba nga bavuunuka omuliro ogwo oguli mu ssaza erya California mu kibuga Los Angeles, sobole okuba nga ate baguvuunuka. Naye ffe nga ffe, nze gwe simanyi, nze ndi musanyufu olwa statement eyo, era nsaba Mukama statement ereme kkoma mu bigambo, enywezebwe. Tulina agenda 2 na bino biri Google sebo oba olina by'oligestalinga bakubuuza male, female, others, unknown. Kati unknown ze ziriwa? Zezo zatayagala mu US. Agambye ayagalamu bantu babika bimeka 2, ayagala musajja na mukazi, tojja na bisitoola ebyo birala. Kati mbadde bakulembeze b'amawanga amalala, namwe muyimirireko ku bigere. Sente z'abasiyazi muzeesonyiwe, mwesonyiwa ku sente z'abasiyazi mugambe nti katukoleko ekituufu. Namwe sente z'abasiyazi zibazibye amaaso. Mugaba nti nemugera ne babawa ne muyisa bipolisi ebitaliimu makulu. So muyimirire musobole okuba nga ate amazima gakola ki, gavaayo. Katonda ajja gabirira. Kyogamba nga abasiyazi tebanaba kujja, amawanga ago tegaaliwo. Amawanga gaaliwo. Naye sente z'abasiyazi era muzireeta mu ggwanga ziba sente za kikolimu. Tewali byamakulu bigenda kukola ki, kuvaamu. Era genda kwesanga muntu omu yazitutte aziridde, zibadde zirina okukola ebintu ebirala. So US tubayozaayoza, ate ne Trump tukuyozaayoza olwa kino. Teri mukulembeze yali avuddeyo mu US n'ayogera statement eno. Teri ne mawanga amalala abakulembeze tebasobola byogera, gamba byonna alina eddembe lye. Naye n'agambye ayagala ebyo, mukazi musajja, male female, bino ebirala ebyo mwabamanyi tabyagalira ddala wabanga akyali president. Era agambye starting this week bintu 2 mu byagenda otandikirako, kugoba buli muntu atalina mpapula. Oba tolina bikwogerako, Kenya baza abantu bagenda okukomyawo bali mu 7+. Okitegedde? So era tulina obbasabira kubanga era still awo mulaba agenda kukola nnyo, abantu bagenda funa depression, pressure zigenda basabula n'okufa kujja beerawo. Omuntu ajja kudda talina watandikira eri abadde awatanya n'abakukafuna. So banyaffe abo ne baganda baffe abo tubateeke mu ssaala, abagenda okubeera deported, Mukama abeeko kyakola ate kisobola okuba nga ate kibayisaawo. Bambi abamu bali eyo lwa mbeera badduka mu mawanga gaabwe lwa mbeera ne bayingiza mu mawanga mu ngeri etali nnambulukufu. Naye Mukama abasaasire ate wabeewo ekikolebwa. Mukama tukwebaza ku lwa Donald Trump n'eggwanga lya US n'abo bonna abaayimira ne bamusabira. Ekyo kyeyayogedde si mwana wa muntu okubanga gwe toli mwana wa muntu okulimba, ate ye okwogera ekintu ekyo sikiwa nti ye ku magezi ge ayinza okuba nga akyogera. Pressure emuyitirirako okuva ate mu basiyazi. Naye nkimanyi nti lyabadde eddoboozi lyo eryayitidde mu Donald Trump. Kama tukisabira tukinyweza mu ndagaano omusaayi gwo, aleme kikomya bukomya mu kwogera, wabula kikolebwe mu linnya erya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Era ne tumunyika mu ndagaano omusaayi gwo, Mukama waleme okubeera obulamu. Eggwanga lyonna tulisabira ddala ekibuga emusaza eya California twagala nnyo